Sato okuli okukiikirira abaliko obulemu abavubuka n'abakadde waliwo abazze okwewandiisa ne basunsulwa ku kakiiko k'ebyokulonda. Mu bamu ku bazeera nga basanze akaseera akazibu ye Patrick Kyomukaate Mutabwire ng'onaye gwayinza kukiikirira abakadde abakungu b'akakiiko we bakizudde nti abantu ababiri baleese okumusemba ate emikono gyabwe gyalabikidde ku mpapula za Jacqueline Mbabazi ng'ono mukyala we yali Ssaabaminisita Mama Mbabazi nga yasunsuddwe olunaku lw'eggulo. Mbabazi Jovia Mire Omulina Sembo ekisinza okwewuunyisa abakakiiko kubanga ate abagambibwa okuteeka emikono ku mpapula za Jacqueline Mbabazi bajeegaana nti si gyabwe yamanyi yagijje ekireetedde Mutabwire gwe bawerekedde okusigala ng'asobeddwa. Kyokka akakiiko awaliziddwa okuleeta munnamateeka ne bagobawo bannamawulire basobole okukkaanya era oluvannyuma Mutabwire asunsuddwa okuvuganya. Maze okuba dominated ku lw'ekifo kya MP Western Region older persons. Mukwogerako naffe agambye nti engeri gy'ali nti abadde atunuulidde kunoonya kalulu byonna ebizuuliddwa abadde talina kyabimanyiiko. Omulimu gwo bw'oba oli candidate, aspiring candidate, si mulimu gwo okwekebera abagenda okunominatinga bebacekinga ne balaba oba ebisaanizo byonna bibiri. Abalala basunsuddwa ekyakiiru Sentamu Guildi President wa Makerere era nga mutabani wa Fred Nyanzi ng'onaye gwayinza kukiikirira bavubuka mu Buganda. Nakamalo kakasibwa ng'omu ku bakandidate abagenda okwetaba mu kalulu ka omubaka wa Parliament w'abavubuka aba Central Region. So ndowooza zigenda otandikirako kwekwadiresinga ensonga y'ebbula ly'emirimu. N'abalala buli owedde amaliza okwewandiisa ng'ayogerako naffe n'atubuyita ku nteekateeka z'alina singa anaaba alondeddwa okuyingira Paalamenti. Njagala kubanga ntuukirira ababaka ababa mu bitundu ebirala weba bintu nga budget biyisibwa mu Eastern Region tulina ebintu ebirudde bigwayo ng'amasomero agali ag'amaanyi mu region gagenza gasereba lwa funding entono. Abakozi abasinga embeera gye bakoleramu si nnungi, especially abakola mu mafactory eyo. Olwaleero banominatinze ku bawakazi MP nga contestants nange ngende mu lulukano naye ffe ekiruubirira kyaffe kye tuli kwezi dati tulwanirira eddembe n'obwekanya bw'abakozi. Ate okufaananako ne mu bitundu ebirala mu DCI Isingiro naye abeesimbyewo okuvuganya ku bwa mmemba wa Paalamenti mu bitundu ebyenjawulo basunsuddwa. Mu bajjumbidde kubaddeko abakwatidde NRM bendera n'abawangulwa wabula kati basizeewo okwesimbawo nga tebajjidde mu bibiina. Nituza kwija tulete manifesto yitu tugiboolekye abantu biitu ebitukwenda kukora nibingi munonga enguuto ziitu ziri kubi munonga. And I am promising the people of Isingiro to remain with them, to move with them in every step. Ani aliyeta kora nsi mbasi fudeyo nensinga amagaraga ngene akansimba umubiri. Nambwe nahinda gambara ntuza kubigura studio y'abeshongozi kugira ngo abana bitu bine talent yo kwesongora. Abewandiisa leero kuli Minisita Brighton Mirama ku ttebendera y'NRM baliko bibogedde. Okubaje kw'abantu okulinda ebintu by'abantu okulenga abantu batunga service nicyo kigendererwa kitu kya NRM. Tuija kubagambira kubalabula ninga okubabuusa okukibakweta mu Uganda okubabuusa kubi